Katonda omulungi omwesigwa, tukwebaza kubanga n'olwaliro obukeseza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo taata. Tukwebaza kubanga watuyisiza mu ntiisa y'ekiro mukama wange obukeseza nga tuli balamu. Si kubanga twatambudde bulungi jjo, si lwakubanga tuli batuukirivu, naye tusaasiddeyo mu bubi bwaffe. Alina ekisanga gwe tunaamusangawa, alina okwagala nga gwe tunaamusangawa. Kituufu ddala ng'ekigambo kyo kigamba nti oli mugagga mu kisa. Weewaawo kuba abamu twasuze n'obusungu nga tetusonyiye. Wandigambye ono tajja kulaba lunaku lwankya. Abamu twasuze n'ekiruyi, bingi bye twasuze nabyo emitima nga gigulumba, naye tuganyiza tulaba olunaku luno olujja n'ekisa ekijja. Mukama, ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Jangu oyogere eri obulamu bwange ne baganda bange abagenda okuba nga bawuliriza ebigambo by'oteesezza okusumulula abaana bo, ebigambo by'oteesezza okutuwonya Mukama, byensaba oteeke mu kamwa kange, ebyange biveewo, kubanga sirina magezi ge nsobola kwogera bw'obanga tomumaamidde. Omwoyo omutukuvu nkwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana watono omulamu, amiina. Bamaama, bassebo, bannyabo, baganda bange, mwasuze mutya abalungi, Mukama waffe omulungi yeebazibwa nnyo, aweebwa ekitiibwa. Omugole wa Yesu Winnie. Nze nkubuuzaako enkya ya leero nti wasuze otya mukwano? Saagala ogambe nti tolina bujulizi olw'okuba nga wasuze enjala. Saagala ogambe nti tolina bujulizi olw'okuba nga tokyakola. Saagala ogambe nti tolina bujulizi olw'okuba nga landiroodi akubanja. Bangi babasuulira dde ebintu wabweru, gwe mwoyo omutukuvu akyakukolereza. Bangi baafa enjala naye gwe okyaliwo, kale oyinza okuba olya kimu naye okifuna. Mukama yeebazibwe. Ebikwatako obujulizi obulabwako oyinza okuba gwe tobulaba, naye nze gamba kugambe nti ekirabo eky'omukogo obulamu ogogossa. Olaba emmere tukaabizza, sente tukaabizza mu myezi gino emibale. Bannange njagala okubemu akafaananyi singa omuka gwe tusaba twali tugula mugule. Abo abaali bajjanjabye ku balwadde ne babateeka ku life support bayinza okikunnyonnyola, naye ate ekyo kiyinza okubeerawo ennaku 2-3 ssaawa busaawa, Mukama n'asaasira. Naye njagala okubemu akafaananyi okuba wazaalibwa. Bwe tutamwebaza tuba balyazaamaanya. Olunaku n'olwaleero tuze n'olunyiriri lwaffe lumu bwe luki, ng'era luvudde mu Ngero essula 19 olunyiriri lwa 17, Proverbs 19:17. Era agambye bw'ati, asaasira omwavu awola Mukama, era alimusasula nate ekikolwa kye ekirungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Obadde okimanyi nti okubaako gw'oliisa ogwo mukisa gw'amaanyi? Obadde okimanyi nti ne buli gw'obaako gw'oyamba oyinza obutamumalirawo kizibu kye kyonna, naye akaakati nikoosobodde. Obadde okimanyi nti nokakugulirawo enzigi ennyingi? Abakodo, bw'oba oli mukodo gwe ng'oli awo oli mukodo. Bayibuli egamba nti omukodo ayongera kwetaaga. Gwe nga ne bw'olaba yeetaaga kakiro ka sukaali tosobola kamuwa. Banange ne bw'olaba eyeetaaga ekitabo eky'ebitaano tosobola kimuwa. Eri mu Matayo, eziti Matayo wagamba nti nalumwa enjala temwandiisa. Nalumwa enjala ne mundiisa, nali bwereere ne munnyambaza. Gw'oyambazaayo bameka? Olina ne modrop engoye ezooterese mulokole gwe mu kristaayo gwe ezitakutuuka, naye ate nga ekyewuunyisa nti zikulemye okuwa b'otamanyi naye ng'obalaba. Kale b'otalinaako kakwate, sijja gamba b'otamanyi, b'otalinaako kakwate ng'obalaba bali bubi beetaaga, ate ne kuba omanyi b'oyinako akakwate nabo obalaba nga mu butuufu obulamu tebweyagala, naye nga gwe maama teweefiirayo, si gwe abazaala. Emmeeme gabaagaba eneegejjanga. Wootoola n'ogaba Mukama wazza ekyomuyiika, gw'oba obadde tokimanyi. Buli w'onoosanga omukadde n'omugamba omukadde ono kamugulireyo kakiro ka sukaali, kamugulireyo akati ka sabbuuni. Tomanyi ssaala mukadde oyo buli w'anaatabula nga akakopo ka caayi n'anywa kukutu sukaali.
buli lunaku essaala gy'anaakusabiranga okutuusa kasukaali ako ekaggwawo bannange newe kalibeera kaweddewo ajja kusigala agamba omwana oyo yangulira kakiro ka sukaali. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye balokole tuli bakodo bannange bakristaayo muli bakodo. Obukodo tetubukomeza ku bammemba bavunaffe mu makanisa oba betulaba obulabi nga beetaaga obuyambi, naye n'ab'omu nnyumba zaffe mennyini batukaaba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Batukaaba kwe nga toyina lunaku na lumu lwe weefiirizaako n'ogamba naye muntu ono kamuyise wano. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye nti oyo asaasira omwavu aba awoze Katonda. Omanyi kye kitegeeza okuwola Katonda? Omanyi ebbanja esimanyi nakumanya naye nze ekyama kye nazuula muku nze nkuyita kusiga nsigo, kubanga oyamba omuntu n'omuti gwa sabbuuni ogwo togenda kungula muti gwa sabbuuni gumu gwe wawaayo, neva. Mukama yeebazibwe. Tetuyamba olw'okubanga tuyina, tolinda kuweza bingi okubaako gw'osanyusa yadde eddakiika emu. Ebingi tebigenda kuwera kubanga naawe kennyini abyagala togenda kubikkuta. Bino ebintu by'ensi tebikkutika bannange, era bitumaliramu bwereere n'okyawa munno ne mukyawagana ne muttiŋŋana ne mulogaŋŋana ne muwalagana olw'ebintu nga wali eri we weegolola bakusimirako bufuuti bwe buti ne bakutuulayo ne bakwerabira n'okwerabira. Omukazi Judith Babye yayimba akayimba n'agamba nti nditwala bingi teyatuukaka. Naye oli muwala, oli muvubuka, olina ku kyeyo. Maama waali e Uganda anoonya ne kasukaali kanywa takalaba. Bannange n'amasannyalaze asula mu kizikiza n'ezigula amafuta tazirina. Buli maziga nnyoko muzaddewo oyo yenna eyakukuza akaaba. Buli watuula n'asiikirira bw'ati nga tomuyambye kubanga ye yakukuza kyaggwa. Kati olwaleero ye bebi mu maaso go ye gwalina omulabirira. Kyennaku mwabalekera n'abaana bammwe. Naye ne bwakeera ku makya n'agamba omwana mulwadde. Maama ayagala ssente, taata ayagala ssente, buli ssaawa ssente. Omwana tamenya nga siggwa mulina. Mukama yeebazibwe. Ne weerabira nti n'okulya balya. Bannange tukyuse. Mukama yeebazibwe. Ku kyalo baneiba nze era nsaba nnyo Mukama mpo omukisa. Bannange nange mbulesinge ku balala. Ffe twatambulanga eyo ku Ssabbiiti ng'etuuka ne tumala okusaba ne tulya lanki. Buli omu ne yeesondayo kye yeesonzeyo. Abalinayo ebitaano, abalinayo 1000, abalina ebitabo, abalina peeni, abalina engoye. Ne tutambula ekyalo nga tunoonya abantu abo. Bannange olina omukwanga omuti gwa sabbuuni ne kiro ya sukaali n'eddazini y'ebitabo n'olaba ng'omugye wala. Nze era nsaba nnyo Mukama mugamba Mukama wompa omukisa. Nange nsaba mbeeko omuntu oyo gwe nsanyusa. Mubuulire enjiri naye ng'enjiri eriko ekikolwa. Okiraba neme kutuuka kugamba muntu bannange Yesu mugagga, Yesu agaba obugagga, Yesu alokolera awonya nga yasuza enjala. At least mulekere kwolwo kyanaalya. Amanye nti ddala mu butuufu Yesu gy'ali. Naye balokole n'abalina enjiri ey'ebikolwa etuulemye bannange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okumanya nga twakodowala munnaffe atuuka ne mu kizibu. N'otagamba nti bannange ssente zeetaagisa nnyingi naye nze ninayo 5 ziizino nga z'osobola naye nazo n'otaziwaayo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye era ali musasula nate ekikolwa kye ekirungi. Omukazi Doluka ne Kananiya
bannange bankwatako nnyo bali mu bikolwa by'abatume essula 10 Dokasi yayambanga va kuba n'abayambira olwaliro mu zikamera ensi emanyi nga ebagabye. Dokasi yatuuka okufa ekyalo ne kikuŋŋaana ne kikuba omulanga ne banoonya Peetero yonna gy'ali yali Peetero Pawulo Peetero najja ne bamugamba nange tutaase Dokasi waffe afudde nga buli omu amujuliza bannange nze nali bwe nti Dokasi yeyanyamba bannange nze ekitanda blanketi ng'empewo yali enfuuwa Dokasi yampa bannange nze amaziga gaatuuka ku mutima gwa Mukama n'akozesa Peetero. Dokasi yadde engulu naye ng'olowooza ki kugaba yali awoze Katonda buli gwe yayambanga ng'awola Katonda obulamu bwagenda okumuvaako nga bannange ebbanja lye yalina ku mutima gwa Mukama laba kye byamuviiramu yamusasula bulungi n'amuddiza obulamu. Kananiya yagabanga n'asaba tebaali bagagga nnyo naye akatini ke baalina baakagabananga n'abatalina. Sister brother omulaba ku church bambi ayina akagoye kamu naye okola gwa kumusekerera tosobola nagamba munnange ninayo 3 agagenda agwe mu mufumba bannange okanya kusekerera abantu kubalengeza nakubageyengula naawe empeerayo gyeri. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kananiya koloneri si Kananiya koloneri yasaba aba ali malayika wa Mukama najja namugamba munnange koloneri okusaba kuno okugaba kubiwuliddwa mu maaso ga Mukama. Bw'olinayo omuntu eyo mu kyama agamba naye omukazi oyo Mukama amumpeera omukisa omusajja oyo Mukama amumpeera omukisa. Bannange gwe ne bw'olaba bw'omanyi nti bano bo basula njala ekyokulya tebalina bannange ogiyiwa mu kasasiro. Balokole tukodowadde nnyo naye gye tukomye okukodowala gye tukomye okubeera abaavu gye tukomye okusiba obulamu bwaffe gwobeerawo okugamba bugambi Mukama mpa omukisa gwakuwadde omutono gukulemye ogabanako ne banno kyokka oyagala akwongera ogusinga kaawo n'ekimu eky'ekkumi okibba okimubba tokimuwa bw'omuyamba n'omuwa ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo tomuwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye nti asaasira omwavu awola Mukama baako wola ku Mukama naawe ku ssente zo. Nze ekintu kino nkirabye nnyo kubanga embeera bw'egolokoka obeerako naye woojuliza Mukama n'ogamba naye Mukama kuwadde ekimu eky'ekkumi nti nkoze bwe nti naye kati gwe atalina kyokoze ogenda kujuliza ki Mukama? Ogenda kumujuliza ki kuba wano omugamba Mukama nsizza abantu bo Mukama mpeeredde abaana Mukama ngansiza ensigo okitegeera naye mu butuufu agenda okutunatuna nga byomujuliza agamba omwana ono yampola ng'akusasula bulungi kembeera etereera. Mukama yeebazibwe. Naye omukodo ojja zifuna ng'ozikwata naye era nga zikuyita mu ngalo alisi omwana talwala alisi togwa ku accident alisi tebazibba naye nga lwabukodo. Mukama yeebazibwe. Va kati ku byalo ate kakati essaawa eno lockdown nebwokera ku makya n'okwata omuntu n'omuwa 10 bannange oba omuyambe. Bino bye twakikijjana bino eno mbu tusimanyanga tutereka emmere gye twatereka oluzana kati gye tukyalyako bannange yaggwawo dda terina yasitookinga mmere ya myezi 4 taliyo naye yaggwawo dda nakati tukyayagala. Mukama yeebazibwe. Naye nga wagisitookinga n'omanya nti baneiba emmere tebalina obwana obulaba buwoowoola naye nga n'okusenayo kahafu k'obuugi k'obuwunga bagambe bannange mufumbe ku buugi munyweko bannange nga tosobola mulokole gwe ogamba emmere ya myezi 2. Mukama atusaasire naye nze nsaba Mukama nzijemu ogwo omukono gaamu
sigwagalira gambulamu bwange ogw'omutima ogutagaba. Kubanga bw'oba togaba gwe wolibeera mu buzibu tolina gw'oyamba. Naawe bujja kukya. Mukazi omu yali atubuulira n'agamba nti nina ka interview ke nalaba omukyala mbu waaliyo omusajja nga mugagga naye nga eri ewe mulimu pasikalamu mu compound mu geeti ye. Kati nga naayingira mu geeti muli engatto zireka ku geeti, tolina kutwala nfuufu yonna ttaka. Naye mbu we lwakyalumu omusajja ennyumba eyo neefaamu omuntu. Ne baggulawo geeti nanti munnange mu kufiirwa. Bwe baggulawo geeti omanyi abantu kye baakola. Baayimanga eno ku geeti ne bagamba abeeyo nga kitalo, banange nga kitalo, banange nga kibi ku geeti. Naye bali baakanya bagamba banange muyingire, temuyingide nti tetulina gadduga za pasikalamu wammwe, tetulina ganajjamu ngatto kuleeta nfuufu eyo. Naye nga ne mu kaseera ak'ennaku n'obulwa abakukungubagirako yadde olunaku olumu bwe ruti. Bannange Mukama bw'aba akwesigisizza akuwadde ku mukisa gwa ssente. Bannange teweetaagisa kubeera na $1,000,000 ku akawunti yo. Kukkumya egyo gy'olina toolako omutwalo. Gulayo eya sukaali, gulayo eya kawunga, gulayo ey'omuceere, baako gw'okikwa. Mukama yeebazibwa oba owooze Katonda. Kayinza okuba akatono naye omuntu oyo oba omusanyusizza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nze manyi kyekitegeeza okwetaaga nga weetaaga ekintu ky'otalina. Naawe mpuliriza olabika okimanyi naye lowoozaamu mu mbeera eyo naawe gye wali oyiseemu ogambe Mukama nze wampisa wali. Naawe obeereko gw'ogamba saagala kulaba muntu akaaba, saagala kulaba muntu alumwa njala, saagala kulaba muntu yeetaaga. Kozesa akaakatini koolina owole Mukama. Naawe obeereko ebbanja ng'ogamba manja Mukama, omanyi okubanja eggulu gwe ekyo kitegeeza. Bannange Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye n'owulira ne sisita owulira bannange mu by'ennaku toyamba, mu by'essanyu toyamba, kwegamba gw'oli awo weeyagaliza wekka. Tolina gw'olumira kasita abaana bo babeera bulungi, balidde bambala bulungi buli kimu nga kiwedde. Mukwano tukyuse tweddeko balokole. Egyo emitima egyo egitagaba egyo, egyo emikono egitagaba egyo egirimu gaamu egyo, munnange oyongera kwetaaga era ojja kukola sente ng'ozifuna naye nga nawe oyo bagiragawa kubanga tewali aziryako. Tewali aziryako bannange. Mukama waffe omulungi tolina gy'ozisigako zimeruke. Ng'olowooza bw'onooziteeka mu nsawo n'opakira n'oteeka ku akawunti we zizze okweyongera ennyingi bannange nedda. Wola ku Mukama olyoke olabe waakuwa omukisa. Mukama abanjagalire nnyo, sijja kweyongerayo nnyo naye twekube mutima. Ne bw'oba oyina 5 omuntu omusanze awo enjala mugambe tuula wali eri bakuwa ekikopo kya caayi ne capati, weyongereyo. Omuyisizzaawo awo okalabanga akatimu ayinza obutakwebaza nakwebaza naye eggulu lisanyuka. Mukama abanjagalire ng'abankoleramu omulimu koolina konna mu covid ono ne bwaniba aweddewo engoye ez'olina. Kati waliyo n'abali ku kye mwaleka muteresa engoye muzishuutiko esi mulowooza mugenda kuddayo nga zikyabatuuka nobatuuka. Mukuba amasimu mubagambe bannange engoye muzigabe muzibe zituuka bazambale. Yingira mu wardrobe oyina engatto 10, waliyo n'ezomalako emyezi 3 nga tozambadde. Kwatayo olawo abaana ba Mukama bambale. Yingira mu wardrobe ye mulimu ezitakyakutuuka, abaana ezibaleseewo zikwate bawe.